all these riches left behind, a legacy now hard to find. My own son walks the dusty road with dreams that carry heavy load. Utaya wanted silver and gold, but my own son's heart remains bold. My own son, my own son, you'll shine in the darkness, strength you will find. My own son, my own son, stay true. Gambe wano wojje wasenga malusi braido buli kirungi kyonna tukiina ate neno si yemalayo ina n'endala ezimalayo lwakuba akabeeyi bwe buzibu omanyi koyina wali mbadde simanyi nze okubulire omwami wange mumeka era ava mu ssaza lya California kyobeera omanyi ekyakasente obweddandikumumbedde nga nakunyomya bunyomyi eri wajindaga eno jindaga nze tompisaabu kankuleetera obukasimenki gwendi naye zezino zenyini kankuleetera ezimalayo olabire eddala nti ero gye kati kitegeeza akageri kogenda okufuna omumerika nga wogenda okwambalira ogenda kwambalira nyini kwesiva webeera yesinga class njagala bagambe bise janekaanekanya kansooke nkuteekeko na buteesi olabe takako ndabe ejjinja we lifaanana lino kanzije nkuteekeko olabe wano togenda kuvaawo wano wennyini wootagenda kuva nkubuulire senga ngenda genda n'eno kubanga eno ekimala tereekaana erina kakala akalungi kaneene akabeeyiko onookagumira akakabeeyi nawe obuntu omwami wange omumanyi gwe nzikiriza maama eno eyo njaga ate neeno nyizo ngenda gitwala ngenda kukyusa emirundi ng'etaano njagala bamanye nti bise newoba okyusa 10 zonna nziina wange awo tofaayo kimu kiri taratibu akabeeyi nnoko nga kugamba okategeere akabeeyi sirina kuzibumbuulira eno gyoyambadde 7 zino zonna bwe zityo zigwa mu 7 eno bwe ziti za 9 ekyekutte maama wadde ezo sente zoyite empitirivu era munange nyingi ayi obwo busente butini 7 9 kakyezeze 9 njagala ompeezo 3 nziina zonna kati eno ogyongerezeeko eno nyongeza buli obuntu butini ku mwami wange sente tuyina kyobeera omanyi omukolo ogwange gwagala nga gumpeesa ekitiibwa mu maka ga kivumbi wano watuuse dda kati labalabalawenene onyiridde munnange onyiriridde nno munnange nkulabye ate olwo bwenna akusiba ku ziri ogenda kuyitawo buyisi omukolo gwange nno olina okujja gwagenda wendijjo ngenda kukusiba onekaanekane nga bwonekaanekanye leero byonna byonayita nabyo gomesi zange 3 zipaakinga ezo zongenda nazo nyina n'ebirala bye ngenda okulaga mbadde nyina nekyenjagala okugamba akaikoze wasenga sikoma kuba nti nyambaza bwambazi nyina n'ebirala aze erinnya ly'oggwani bise olina erinnya balinga abakulabirawo nti ogenda kujja wasenga malusi njagala obisengekere ddala oyo abadde akuwa obusente agenda kuwa sente enzungu ezo zenjagalira ddala kubanga wano wootuuse nsengekera ddala ensonga nyina akasenge wali olumala okufuna engoye byonna nga nkuyingiza akasenge ye ate lwakikuulya products zetulina buli ekyetaagisa omwana omuwala kyonna okubanga ayingira obufumbo wekiruwa buli ekyetaagisa omwana omuwala okubanga oweebwa kyonna wekiriwa oyagala kuweebwa oyagala buli kirungi kyonna wano tulina genda kubanga okulaga wali omwana omuwala tumuzza engulu mu bufunze tugende twale products z'ekisenge naye senga mama
Chimwana gwe sheeba. Tewali kikingo nsazeeko. Nina kyenjagala okubuuza. Nina omwami gwe siraba. Namulabako omulundi ogwo nga naakajja wano. Naye ebbanga lyonna simulaba. Mwami ki? Era omwagaza ki? Olwo akolera wano munda oba akolera bweru? Anti kampani ina abakozi bangi. Alabika akola munda. Omanyi nze kankubuulire, nze Bianca. Tewali kintu kyenjagala nga kunkwana. Naye ebisajja bya wano byonna bifala. Okimanya ebbanga lyemmazeewo. Tewali we yali aŋŋambyeko nti oba wuuwayi. Kyogamba gwofa kimu kukwana bukwanyi. Bwe sheeba nze kankubuulire, nze oli ne waba tanjagala bya ddala nga si bya ddala naye nankwana. Negiba emirimu ngikola n'amaanyi. Nze ni waba asaaga busaazi binnyumira. Kasaba nga nkwanya. Kyova olaba nnoonya omwami oyo yayinza okunyangwira. Kubanga olaba yandabako olunaku olwo nange namulaba lumu. Naye ne mugamba nze Bianca. Nanga Bianca, erinnya nga lirungi kitegeeza namukubirawo. Oba ogamba Robert? Nedda yangamba erinnya lirwa kuba nalyerabira si yoyo. Kaboggoza. Nedda. Alayika Shakulu. Shakulu lyombadde siriwulirangako ate ye yaani kuba bali abalala bonda ikamba manyi. Naye si yeye. Erinnya ndyerabidde yaliŋŋamba. Oba yaŋŋamba linnya ki? Kati ogamba mwami ki? Musajja muwanvu wakatakketakke ayina ebirevu. Tobanga ogamba Musa. Yoyo mwana gwe bulijjo mbadde munoonya. Lwakuba simanyi watuufu wa waatuula naye mbeera mbadde sikyamulaba. Ajja kunnyanguyira kuba ye yawaana n'erinnya lyange. Namugamba nze Bianca. Wennya bw'oba mugezi wesonyiwa Musa. N'erinnya lye saagala kuwulira ng'oddiramu oliisa mu kamwako. Gwe guba omulundi gw'ogusooka ate ogusemba. Onoonya lumbe lukutta kati. Muntu wo? Tobuuza bingi. Musa mwesonyiwe. Bianca. Eba naye nga najjiddwa. Ate kati noono. So Isabella ne Maggie. Mwebale kutuuka. Kale sebo. Omanyi ensonga eri mu ddiiro yakugendera nga we nabagamba. Yes. Era nga abaamalayo mu wiiki mugenda bba mutambule. Yes. Abatannamalayo musobola oleeta balance ne tulaba nga tomanya musobola maybe musobola ogenda ne bana abagenda ogenda mu wiiki emu. Ya just in case osasudde kati balance. Then n'ekirala ndi wano mu kifo kya mukama wange. Leero nze mukama wange omukulu Nelson manyi yagenze kubakolerako ku nsonga za yagenze kola ku bya work permit so that otuuka eri nga si byate sima kutuuka bino bimuwulira mbu abaana agenze simali mu kiyumba otuuka eri ng'okolera obukolezi gye bayita work permit otuuka eri nga kukola bukozi yasoya ensonga eri mu ddiiro naye waba wayina ekibuuzo ku mmwe you can ask. Anze mbuuza, you've just said that if I can pay the balance right now, I may get a chance to go with those ones who are going in So immediately do I pay and then go over malebanga then nengenda kibeera kitya kubanga nze nganze Isabella nsobola okufuna sente kati neŋŋamba kansasule kati nange mba ngenda n'abo abagenda kati oba onteeka mu group yange endala. Okay, musooke mubuuze mwenna then mbadde mulumu. Kati nze mukulu bye ekibuuzo kyange kiri nti kati mbadde mbuuza nze akasente kale kanoonyeza kakalubye kalubye ofunika sinakafuna mbadde tesa nti sisobola agenda n'abaana abagenda nentuukeyo ne batema ku musaala gwange. Kakati ngenda sookera ku ggwe Isabella
ensonga yo ngitegedde naye ngira wemba nnyonnyodde w'osasula right now maybe ogenda beera ne chance ogenda ne bana abagenda ogenda next week kikyo ndowooza kyo kati kiteete kati ensonga yo Magi igwe kiki kyensobola okugamba oli muntu waffe kyekituufu oli muntu waffe naye kyensobola okugamba nyiikira kunoonya ssente okitegedde kubanga ffe wootuuka eri ekituufu tuba tukutadde oba muntu waddembe era oba era mu Amerika kati oba ogenze mu Amerika kumpi oba ofuuse mu Amerika iffe tuba tukugjeeko emikono tukoma kulaba wano ekyo tuba twagala obeere ku zero balance ogende kale sebo angezeeko noonya kale sobola ogenda n'abaana abagenda yes kati ekirala mukulu buye temubeera na nteekateeka nti oba abasasula baba bagenda mu bbanga bweriti then abaddako nabo bagenda mu bbanga bweriti temwina specific period of time oba date or month where you can say that a group of people who have paid now you're going maybe in the next month then other group of people that will pay next they will go maybe in another month like temwina nteekateeka eyo buli asasula yagenda kati abantu abasinga kyekiba kiffe beesiga ffe era nga bagenda naffe buli kiseera ezange bazimpe mpozi Tina so Tina how are you? I'm not okay. Ate kiki mukwano? Ezange bazimpe sikyayagala kugenda. Buzibu ki? Yes, sikyayagala kugenda. Ezange bazimpe. Kati Tina olabika olina gye wawuliriza ebigambo because nze nkulaba. I can see you. Olabika olina gye wajja ebigambo waliwo yakugambye sima biki omanyi abantu balina ebigambo that's why twabagamba ebintu bye twogerako wano mubyogereko nga we muli osobola byogerako na bano ne woddeeyo n'otandika okunyumiza omuntu abantu tebaagaliza kino kimanyi oyinza obba oyagalagina naye ng'olina mukwano gwe takwagaliza ayagala alabe nga Eva yakusinga kuli waggulu kyokka ng'essaawa zino toli wa Canada aba Canada mugenda next week and you're one of the people going essaawa zino oli mu Canada Tina oli mu Canada owunya Canada you look like Canada next week ogenda kuba Uganda nga tokyabamanyi va ku bigambo by'abantu by the way Tina abantu they have a lot of words nenga nga wenkugambira abatakwagaliza be bangi ogenda kudawuliza ebigambo by'omuntu sima biki ono sima mukwano gwange sima sister wange ne waba muganda wo don't listen to people nze kimanyi kyoyagala because twayogera okitegera I know you want to be in Canada oyagala beera mu Canada obeera eri ng'okola sente ezitegeerekeka ate ng'ogenda ekyo nawe okimanyi bulungi just nti baagala kujja ku mulamu naye nze tebankyusa ensi njagala genda Canada ate kati ffe kuwa y'ensonga woba osabye Canada tukuwa Canada wosaba India eba India wosaba musima ate njagala genda mu Kenya era nayo tukuwa Kenya tetukyusa nsi mukwano you're going to Canada era bana bamu kubogenda genda nabo okitegera yes relax linda kaseera ko ogenda genda nze mukulu buye ngenda kuleeta ka balance kange ngende n'abo abagenda next week. Oh, so if at all osasudde mangu you're going to go with those people going next week. Okay. Yes, if you have mubimanyi Tina next week wosasula next week mwena nga we nabagambye mukulu ali eri akola ku work permits. Yes, so waba tewaliwo kibuuzo kirala nze mbatadde aba balance mu ndabe nga temunagenda. Kale, have a nice day. Thank you. Manager we bali komawo. Nakomyewo. Nawe bali kudda. Waawo. We bali kusabira. Kale kansubire bade bikuteganya omumaliriza. Almost. Naye nga kijja kugwa. I wish I could help naye nadesina ngeri yonna. Naye position na manager mutabawo obuno bine ebintu bingi byebireetedde okulowooza so nengamba after a long period of time nensalawo
ekintu ekiri ku mutima zijja kikwatulire. Kiki olinamu obuzibu? Ekituufu kiri nti nkwagadde from the one. Nkoze buli kimu naye nga ndaba tobiraba. Bambi tomwana. Ngenza okulaba nga gyengoma okusirika ate bagenda kuntwalako. Nesalawo nzigenda batulira ekimanyi kikalubaamu kufa abakazi naye ng'emazima manyi nja sobola kyebeera nkwagala mutima gwange gukuyaayaanira. Nyaba okola kimu. I'm sorry, madam. Okusinziira ku kikolwa kyo n'ebigambo bye mpulidde, njagala ogende weewandiikire ebbaluwa mu mikono gyo ng'eraga nti weegobye. Madam Pounds, please weewandiikire ebbaluwa mu mikono gyo ng'olaga nti weegobye okoyo okukola. Madam, ekikolwa onsindiikiriza kukola kyesaagala kukola. Madam Pounds, ekikolwa kyosanze nkola wano nsonga za mutima tewali kikyamunyo ky'amaanyi kyenkoze. Osanze just manager Musa mwatulira. How I feel. Get out. Madam Pounds, please. Just get out. Madam Pounds, oli mukyala naawe osobola okitegeera things tebazikaka. Get out. Madam Pounds, please. Get out. Go. Musa. Musa, don't do this to me. Tokola kino. Musa, kwegayiridde. Musa. What? Musa, please, yafa. Pounds, kiki? Musa. Musa, I love you. Musa, I love you. Don't do this to me. Don't you call up, Musa. I love you, Musa. I've always loved you. I'm far. Taddamu kukkiriza muntu yenna ng'ajja gy'oli nti naakwagala. Musa nfa. Musa nfa, mpulira nfa. Obulumi bungi. Naye okumanya bw'olina ettimu tosobola kujja nakukwatako. Musa, don't do this to me, don't. Took what wasn't his to take, left us with nothing but hearts that ache. My own son's spirit won't betray. In his eyes the dawn of a new day. In the fields where memories play, my own son finds another way. Who tires wealth brings no